wabula Museveni olwokuba ndi ayagala promotinga mutabani we ayagala muleta agamente omwana ono alwanyisiza corruption n'abannemu okukwatako bonna abakoze eki abakutteko ba promotinga Museveni era eriyo embaata zaane tezijoga nti olabo yakutte ku banene oyajja okusobola kati mba muwa political mileage ne legitimacy muhozi ng'omuntu ekyo nkibanyongere mu kitegeere kati mwali temwana kitegeera bulungi nnyo naye bano abasajja okuba nti balina cow mentality be-exposing move zaabwe na buli kimu kati tuula ndikuviire ku ntono akatambi katandise akatambi kakoze eki ngenda kuzanyira video bbiri olyoka okakase ove wano nga kyogenda okukola okimanyi katutandike na kano olebala mbaruga hare wa PLU atenga wa NRM byayogera njagala biwulize bulungi nnyo Sanja no sleeping, Sanja no corruption, Sanja transition, Sanja new energy, Sanja stock and food zero, Sanja recover all the money, Sanja working hard. Moz Tasaga. Thank you, President Museveni, for declaring Sanja no sleep. I'm not going to sleep. President said no sleep, and I'm working day and night. Enjoy kuto muliro. Banange nabagamba muhozi Tasaga mujamulira. That man. Okitegedde. Nkudira mu video eyo njagala okwata kigambo ku kigambo kubanga bano balina cow mentality beerabisa njagala okwata kigambo ku kigambo wulira Sanja no sleeping, Sanja no corruption, Sanja transition, Sanja new energy, Sanja stock and food zero, Sanja recover all the money, Sanja working hard. Moz Tasaga. Thank you, President Museveni, for declaring Sanja no sleep. I'm not going to sleep. President said no sleep, and I'm working day and night. Enjoy kuto muliro. Banange nabagamba muhozi Tasaga mujamulira. That man. Oyo omulide kati njagala owulire kabanda maana njagala owulire nkuwa video ku video okakasebe nakugamba ku Friday nkuwa video ku video ate kigambo ku kigambo twagala okumala wenguzi mu Uganda omuntu eyatandika okwogera enguzi mu okulwanyisa impunity state capture obubbi obuli mu gavumenti yejeno Muhoozi Kayine Lugaba kitulina okukola yayina eddagala President Museveni 2026 tukusaba taata otukulembedde ekimala era tusiima wumula owulidde enguzi eno gye tuli mu kwogerako togenda gisobola olw'ensonga nti ye President Museveni enguzi kyatagenda gisobolera bino byonna ebireese obuli bw'enguzi yabitondawo President Museveni tugamba nti districts nyingi ani yazitondawo President Museveni constituencies nyingi ani yazitondawo President Museveni state capture kati nosanga ng'omuntu atalina kifo mu gavumenti nga yakulira okutwala abantu wa president yakulira ba investors yaleeta abasuubuzi b'emmwanyi yaleeta yakati yakulira abannamawulire ekyo state capture nti president alina bwe yenyenyeza bwagenda okugira bwati nga nti anti Kayindo otafiire kati newankubadde ettaka yali bimuleke kubanga yaleeta busheyi abantu beyo bajja kunyiiga state capture ino okuvaawo nti kabanda bw'ababbi ekintu nti abaini mubende bagenda kunyiiga tetulina mu kujjanjaba kiwundu tuli kimasaajinga kati ababaddeko ku video y'olwokutaano mwenna wandiikaawo gambe ti kati okitegedde kyetugenda okulwanyisa abaddeko ku video y'olwokutaano ngamba nnyonnyola mbasunsulira njagala ogambe nti kati okitegedde nti they are promoting cow dancer didigi dere drinking general go promoting a political kati okitegedde it's not all about corruption no
Museveni kadi gy'abadde asigazizaayo gy'ali mu kuzanyisa okupromotinga omwana we. Ngenda boy information mugenda kutya. Kadi gy'abadde asigazizaayo yeyo okupromotinga omwana we ne kati kadi njagala tugikube. Nsaba chapter zonna eziri mu Bulaaya mu Africa mutandika oteekawo demonstration ku kintu kino. Nsaba abakulembeze ba national platform abali ewakana abali mu diaspora mutandika okukuba ekintu kino. Bakomrade betukola emirimu gye gimu nsaba mutandika okukuba ekintu kino. Mwenna mbasa mukuba ekintu kino. Transition egenda maaso nga beyambisa corruption. Nchiddamu transition bagikola nga beyambisa corruption. Nakikubye ku lwokuta nemba forensics kati mbawadde full evidence ey'ekintu kino za mukitegedde. Mbasaba mwenna bakomrade mwenna bakola video nkusaba musoke mufokasige ku kintu kino mukikube. Mukiteeke wansi. Lwaki mwino kikube kiteeke wansi? Kavudde kwanjula kati katandise. Kavudde kuki? Kati mukulu. They're drinking general the cow dancer. This message goes direct to you. The Uganda Constitution, the CDF is supposed to be non-partisan and has no role to play in Ugandan politics spectrum. In fighting corruption, IGG, police, Auditor General are the one mandated to do work of fighting corruption. The government officials bring them to the courts of Uganda. Mukulu Museveni ne family ya mwayaba yaye. Ensonga lwaki mubuzaabuza abantu. Kamaro bakuba mulyoke mutegere wano. Museveni yalowooza tukyali mu biri ebiseera by'ekinaana we yajjanga n'ayogera n'alimba abantu. Ng'ali mu deception bakkiriza. Bwalimbye abantu okumala emyaka 4 ng'ali mu deception. Kati kyekitabo kyakwasiza mutabani we amukwasiza deception book naye atandika okulimba. Akatiba Museveni kabadde ajjiramu nga yesiga akazigo n'amala n'atulaga akabina nga kali weerere. Kati ke katabo kakuta akadde mutabani we naye ajjidde mu deception mbwe yaki egy'okulwanyisa corruption. Okitegedde bulungi nnyo. Kati ezo all tactics zetwagala okuba zaletedde mutabani we Busimanya ageza kulwanyisa corruption. Ekyo never. Ekisookera ddala DDG, the drinking general, the cow dancer, Taina mandate is just a UPDF serving officer. Omulimu gw'okulwanyisa enguzi gwa Inspector General of Government, IGG. Police ne Auditor General abantu aba tebayo basomerako DDG. Era DDG kyakola kiri unconstitutional. Era tekiri mateeka. Olwokuba nti tuli mu military rule gye batutekamu indirectly kati akozesa ofisi ye okumenya amateeka nga Museveni wabadde amenya amateeka. Tugenze maaso. Right now, the drinking general, the cow dancer, is playing pure politics, introducing to the MPs who should be Speaker of the Parliament. Museveni is supposed to be arrested too for undermining the Constitution of Uganda. Omutabani wa Nyande Sofeti Bahabulwa, the cow dancer general Muhoozi Kainerugaba, yetadde direct mbyobufuzi mwatuuka n'okulagira ba MOP ani gwe balina okulonda kuba sipiika. Nyande Soferi naye ateekeddwa okubanga akwatibwa okuvvoola constitution ya Uganda ne constitution ya amagye. The civil society of Uganda must wake up before it's too late. Fighting corruption should not be on a tribal cards like as it is getting to top government jobs. In government institutions like URA and other authorities agencies in Uganda today, UPDF, police, Uganda prison, etc. What happened to those who missed COVID money, oxygen cylinders, which made senior government officials to die like Kirunda Kivejinda, Kisamba Mugura, etc. and others due to corruption? Has anyone in Museveni's government took action against their officials who stole billions of money? So how at this particular moment, when the government is in political turbulences without legitimacy, then Museveni has kick-started his son to take over power from him? We are watching. Abakulembeze mwenda ba national platform ba MOP ba kansa mutandika okuba ekintu kino ng'obudde bukyali talina mandate. Mu mateeka tateekeddwa kwogera ku kigambo kyonna era amenya mateeka. Kati awo tuvudde mutegedde bulungi nnyo.
ku nsonga eyo. Kati kamalo bakwambulya bulungi obategere bulungi nnyo. Kankwasoke ngende kuwano mu Kawaligo musoke mulya bulungi nnyo. Tutandise. Mukulu Dere Drinking General ensi temanyi kiki bakupulanira neffe twagigambye ekisookera ddala tolina mandate erwanyisa corruption kubanga you are the son of corruption. You are the son of corruption. So the son of corruption can't fight corruption. It is impossible. Katika tukuvile kuontono nagambye soko kwate family yonna ogiteke munda nga tonna kwata muntu babbi ense yokumala emyaka 40 n'okutuuka olwaleero. Kati njagala okolera ebigambo bino wammanga bwanga oli musajja ekimala. 1 kitaawo kennyini ne family yammwe yonna muli babbi mubbi ense yokumala emyaka 40. Kitaawo Salimu Sale kati yasinga obubbi mu Uganda ne mu budget mwali yawamba Ministry ya Agriculture ne bamutera wealth creation mwate almost government mwemutera billions ezitamanyikiddwa muwendo. Ezo sente Salimu Sale yazizeko mu parliament ne bamubuuza ebibuuzo sente afuna zakyala zikola mulimu ki. Salimu Sale kennyini yali azizeko mu parliament okwadressinga eggwanga siriza mutera mu parliament bamutera mu budget ng'omuntu zikola mulimu ki. Soko kwate kitaawo Salimu Sale awo nga tumaze Muhoozi Kanyarugaba. Soko kwate mukazi wo yennyini gowebijika oba gowujja ekiwojjolo wadde ennaku zino yanobamukko nga tukyali mu covid. Mukazi wo gwebijika oba gowujja ekiwojjolo gwozalamu abaana ne mulamu wo shati zikuteesa babba sente obuwumbi 3 mu obukadde 9 ezaali eza oxygen cylinder gas during the COVID-19 abantu ne bafa emulago nga babbye sente za oxygen cylinder gas emulago. Mukazi wo gwebakako gwowujja ekiwojjolo ne mulamu wo shati zikuteesa babba sente za oxygen cylinder gas during COVID-19 billion 3 mu obukadde 9. Soko kwate gwebaka naye oba gwowujja ekiwojjolo olyokotandika okumanyira abantu. Shati zikuteesa mulamu wo ne mukazi wo mulaba kuteesa. Soko bakwato bateeke emida ebisigaye tugenda biraba awo tuvuddewo tugenda mpola mpola olina soko tukwatira abantu abo. Muhoozi Kanyarugaba munange no video mmanyi kuoli soko tukwatire nnyoko omuto gwe bayita Margaret Kahanga Muhanga. Ono yabbasereza gavumenti era naye ng'ayita mu parliament ne ministry ezimu ne batuuka omuteeka Kanyonyi webuuza bamubuuza owaaye sente zino zonna z'olina oli zijjawa. Maama wo Margaret Kahanga Muhanga yagamba mbu mulunzi natuuka n'okugamba eggwanga mbu ye buli nte gy'alunda agitundamu akawumbi kamu ak'ensimbi. Sooka otukwatire nnyoko ono omuto Margaret Kahanga Muhanga omututeera emidda tujja kumanya nti okola. Margaret Kahanga Muhanga maama omuto omukwata omusibe ekitali ekyo zip up. Sooka okwate ssezaalawo Sam Kuteesa omuteeka emidda. Sam Kuteesa yabba ssente ewaka ne mu kibira ne mu Amerika bamunoonya. Sooka okwate Sam Kuteesa omuteeke mu kkomera. Nga Sam Kuteesa omumaze omukwata omusibe olw'ensonga y'omu ku bantu abaatwala amafuta ga Uganda ne kitaawe Sam Kuteesa ne batwala kontrakiti z'amafuta ga Uganda ag'ebunyonyi ebunyolo. Sooka okwate shati zikuteesa bino byenjogera biriko fakide ku gogo kwebiri. Shati zikuteesa ne kitaawe Kuteesa Kuteesa mumanyisa mu Kuteesa eyagenda ne bamujjanjabira Germany cancer n'akomawo constituency ye n'azimba chachi mbu chachi yamuwonyeza ng'ate Germany bali bamujjanjabira muki mu ddwaliro kawo mentality. Tuyamba okwate mulamu shati zikuteesa ne taata wakuzalira mukazi wo gw'owujja ekiwojjolo
kubanga bano bebaga bana kubafuta geggwanga otuyambo bakwate era sente bazirina bulungi nnyo butuvaawo soko otuyambo tukwatire amama mbabazi eyabba sente empya n'enkadde nga yeeyita super minister n'atuuka okubba sente ez'ekitebe kya National Reverse Movement kye balina okuzimba ennakasiro eyo n'azibba n'azirya ezaali mu buwumbi obusukka 30 soko tukwatire amama mbabazi super minister omuteeka emeda oliko okwata abantu tuli mu famire yammwe yennyini ekyo ng'okimaze muba ogenda okukwata njala sooka kugamba ekigambo kino kubanga bangi bamulina okukwata sooka onyambe gwe kennyini weekwate olina kwekwata otya katuddeko wano ngenda kwexposinga katuddeko wano katono nnyo mu malaalo njagala enseetegeere nti all real estates land by Hamis Kigundu belongs to Muhoozi Kanyerugaba. Real estate zonna akeedi molozi amayumba gonna muvubuka Hamu Hamis Kigundu zonna business zaalimu eza real estate omuli akeedi n'ezaasembeyo okuzimbibwa ku mwala gw'e Nakivubo zonna zizo sente wazijjawa oyina ne real estate business mu Rwanda eziddukanyizibwa gwege bayita ndishi Rugondo Museveni Kanyinyi kitawo yamukwasa nga bakolagane Kagame okukolera diiru z'okuzimba real estate mu Rwanda bamuyita ndishi Rugondo Museveni yamukwasa nga yambisa Kagame ng'oyina real estate ekigali Rwanda ezo sente wazijja luddawa ngenda kwambula ojja kutya gwe kennyini sooka weekwate waleese oboothi nga sipiika omupya nga mubbi w'amabaati olw'okuba nti oboothi waberedde mu ministry ya defense mubadde mu inflatinga budget ya defense ne ya military ngemba mugenda kozesa milioni 3 eza dola mukozesa milioni 6 eza dola nga balance yenna agenda ku personal accounts zo gwe Muhoozi Kanyerugaba oboothi kyamukuleseza nti abadde awulira nti sente zonna zibadde Ministry of Defense mubadde mu inflatinga budget ya defense nti mbamba ne mugenda gula ebintu bya milioni 3 eza dola mugifuula milioni either 6 oba 6 sente part of the money zigenda ku personal accounts zo ng'okozesa oboothi n'abalala mu UPDF sooka weekwate n'obulima obusibe obuteeka emidda otherwise otakikola tugenda kwambula wano gwe nakupatana ne famire yammwe nja bakuba paka kubawulira bubi mukwata sente gwe ne mugenda ne mugula equipments mu company eziri Russia eziri China ne muleeta ebintu byammwe sente balance ne muteeka ku personal accounts olina shopping malls olina real estate mu Uganda ne Rwanda amanya agaziddukanya nga bulidde abantu buli ttaka lya Buganda lyonna Ssalonga Mulengejja lyatunze kalentire lyonna badde balikwasa gwe ng'omuntu Muhoozi Kanyerugaba. That's why wano wakulu nnyo buli ttaka lyonna Ssalonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga tubadde ku Buganda Emmengo ettaka lyonna lyatunze abadde aliguza first family ne kati currently aliguza gwe era y'ensonga mu meeting gye mwatuddemu nga bakola transition wagambye kitaawo ne family members the only obstacle which I fear is His Majesty Kabaka of Buganda. If possible, I should eliminate him so that if the transition happens, I'm not going to fear Baganda and Baganda will be no more. So let me tell you one thing, Didig. We the Baganda, we've suffered in Uganda. The Buganda kingdom has suffered since the colonial time. But we've survived. Even during Obote's regime, Buganda suffered. During Obote's regime, we suffered.
Dealing with the trans regime was suffered. During Museveni's regime, your father, we suffered and now still suffered. So don't you dare think that if you eliminate His Majesty the Kabaka of Buganda, it will be the end of Buganda. No, it won't. Buganda will remain there and it will continue to prosper. So don't dare think that the obstacle you see, that it is Kabaka of Buganda and Buganda, that if you kill him, it will give you a direct ticket to take over our country because you know your father, he might die anytime. Somewhere to inform you mukuru. Omuvubuka oyo nga atudde. Notuno otusuulira otumungo otwamusoolini yagambye kitaawe. Ebintu byonna tubikoze naye. Kabaka ono, Kabaka ajja kunnemesa n'Obuganda. Nina okufuna ensonga, nina okukola kino ekisoboka okugyawo Kabaka. Bwe nzigyawo Kabaka Abaganda bagenda kuba bawedde. Okitagira bulungi Kabaka ye obstacle eri Muhoozi. Kati Muhoozi Obwakabaka Buganda bubaddewo emyaka gyonna. Abafuzi b'amatwale bagire babukyankalire busigalawo. Obote najjala abukyankalire busigalawo. Azwero Amini, Lutwa, Binayisa, Paulo Muwanga, ne kitaawo najja n'abukyankalanya weebuli. Ne uno tasaba sajja Kabaka nga bolowooza musigaza amataka. Obuganda tebusobola kuvaawo kubanga Obuganda ndowooza ate Obuganda mpisa, ate Obuganda buli mbantu. Toyina ky'osobola kukola okukuba koota mu gaalo monde. Ekyo nkikubuulidde. Mbadde nkyakusomera. Amataka gonna kati g'okola ogakozesa ki? Gonna mayiga gakuguza g'osinga okugatwala. That means you are part of corruption. Businesses barambaru gahale zaddukanya zonna 80% zizo Muhoozi ng'omuntu. Era baramu y'okubwaddukanya bizinensi zo n'okumonitoringa estates zo mu Europe. Kyovula baramu tava ku nnyonyi America, Canada, Europe. So, I'm here to inform the international community. The gentleman known as Baram, he has immunity because he used the diplomatic passport. So he's good in smuggling huge sums of money from Uganda on behalf of CDF Muhoozi, on behalf of Museveni, to purchase properties in USA, Canada, UK, and some European countries. So that gentleman, the more he keeps on moving, the more he keeps on smuggling billions of money in dollars to purchase and to monitor Museveni's properties and Muhoozi's properties. So even back way home, the gentleman knows has Baram. He also controls and monitor Muhoozi's property. So if he comes out to say that he's fighting corruption, that is total nonsense. Because Muhoozi is the son of a corrupt dictator. So there is no way he's going to fight corruption, because they're just giving him promotion politically so the public can sympathize with him, that the man, he had already touched the big guns in the government whom Museveni failed to touch or to arrest. That mission is dead at arrival. Onfu nonya yakala mbisi nga bulijjo mbisi. Mbiyemu amazi. Kasola banga akoze posting ate kuteddeko naddibanga Pro Max manya. Kati ensi etegedde. Ekituufu kye kiriwo. Kati katuddeko eno wansi. Katuddeko eno wansi. Bwe mwamaze okusiira Anita Among ekikookolo nga mmaze okukola due diligence okumanya nti omukazi abadde anaatera okuwamba gavumenti. It's not all about corruption. No, they detected Anita Among was about to overthrow Museveni's government. That's how they came up with corruption charges. She's a corrupt lady. But the fear was Anita Among. She was determined to take over the power. So, here we go. Katugenzeko mu logic katono nnyo. Tugenzeko mu logic katono nnyo, wuliriza. Kumi na bbiri omwezi guno nakola video naye njibalaga ne bagenda genda okujja kwa Anita Among. Nenna nina mulabula ddane banne era singa yawulize bigambo byange singa akyaliwo tewali kiri kuba namuga let us join hand tujjeko Museveni yagaana
n'agaana kati bamulina ne mugamba bigenda okujja bye biri waawo kati kisookera ddala bano kye baakoze baafirizinze akaunti z'abantu bonna 50 be nabagambye so fe bakafirizinga akaunti z'abantu nga 10 akaunti zabo bazifirizinze kati buli gwe baagala yenna baflaginze off passport zabo tebakyasobola kudduka passport ze baziflaginze okuli ne ya clerk wa parliament passport bagiflaginze eyampuuga bonna gwoba passport ze baziflaginze tebasobola kuzitambulirako kati kyenjagala tugenze mu logic Anita Amongi Mbuseke yali yamunominatinze ne Tayebwa olya bulungi nyoti ye era nga ba MP bonna bali ku side ya Anita Amongi era nga Anita Amongi mu campaign ziwedde yaleta ba MP abasukka 13 nga ina muna ba opposition bonna babe era yabaddaga ba send mu parliament ekyo kibadde kimanyikiddwa era nga ne bandigenze mu kalunga Anita tamonta abadajja bakku biro flat ne basala mu jemu forcefully nabagambe necho kuyita by election mu kinzo kwa peninga oba kinzo kuta peninga naye kyentegeddeko ne makage basanzeyo mundu ayino jogerera ne bintu bingi nyo bajosangayo ne story ya lulala kati logic eruddawa Anita Amongi already abadde abaka bamuwagira babaddenga 3 mwanga mu 5 era abadde alinda bulinzi kulondebwa ngina kuzomwezi 25 sibwe kirintiye bane batandika corruption charges ne bamujjamu kati njala soka kubule bwa Anita Amongi ya settings abantu be era nga bakyogerako ekyankwanzi ne bakkiriziganya nti yagenda okubalondebwa lwaki bameba parliament bano bonna Museveni yabalagidde bulagizi ne bagenda ewa both bakole thanksgiving eyokuba nti yalayidde 13 plus nabagamba ne musitule engala bizammwe nabagamba kati mugende wo both are you for you mu constituency babalondako nga bagenda baga bintu Museveni abalagira ng'embuzi nti kati musituke mbajje kwa Anita Amongi mugende direct ewo both buli omu n'akwata emmotoka ye n'agivuga n'ayolekera mukono ate okukongola kireetinga both ne basindikayo ne kaba n'amugamba nti kyawedde dda olinda kulayira kati abantu kulevu nga basobola okubira essimu n'aga kati tukujje kwa Anita Amongi genda kuoli from nowhere logically gwolaba Uganda muli safe oba tuli safe tebebuuzizza tebakoze eki oli abagebe kati sawa zino mugende wo both ne bakwate emmotoka ne bagamba tugenze mukono 13 plus ne bagende wa both from nowhere logically kikola amakulu tekikola amakulu kati wano wenjagala otegeerere 1 oluvannyuma ne Tayebwa bamusambye okujjako nga banazza bibye ne Tayebwa bamusambye mu kumusamba bamuteeka ebbali public tennamanya anigo baletanga deputy speaker bisookera wano public tennamanya anigo baletanga deputy speaker bisookera wano kambabuulire deputy speaker agenda kuva mu PLU deputy speaker mukazi agenda kuva mu PLU nenga deputy speaker yo bamuyita Lilian Aba girlfriend wa Muhoozi Kanyerugaba digide kawo dancer yagenda okubera deputy speaker okujja kuba kikyusizza Lilian Aba kuno kuwoli video jajjiraba enseba temanyi nti Muhoozi ye boyfriend wo ne muwala wako Teesa mukazi wa Hamwani wa Didigi njagala kitegere nti Lilian Aba yakusugulira omusajja era go baletanga nga deputy speaker bino teri abadde abimanyi Lilian Aba yagenda okufuuka deputy speaker okujja nga bakikyusizaamu okujjako nga bakikyusizaamu lwaki Lilian Aba mukazi wa Muhoozi ate wa PLU kyobola bwogenda kumitukutu yonna ejja Twitter Lilian Aba ne mu group yasinga okuba omudomo kubanga asupportinga husband ng'ensi temanyi nti husband yani ye Muhoozi kati Lilian Aba
yagenda okufuka deputy speaker okujja bagenda kijja obojjanga bwenkyogedde kirali ekyo mujja kiwulira mu nkuba ezisinga obungi mujja kitegeera okitegedde bulungi nnyo kati bayinza ogati kati katulwanyisa information yalombuye tukomyewaani tukomyewo tayebwa naye ng'ate balina okubalansinga agenda baspeaker tebasobola kubeera basajja bombi balina okubalansinga agenda kati basobola okugaa engeri gyatukubye eggoolo aliriya ne abamu nayo notusonyi omuye yatukubye eggoolo katunoonye omulago gwe tuteekawo naye nga nkugambye liri eppeesa eririwo lyeppeesa lye balinawo tewali ddala okitegedde bulungi nnyo kati bwe tuvaawo mukitegedde bulungi nnyo mbategeeza kyekijja era ekigenda okubeerawo kati omukulu ono bw'amala okupulaninga ebintu ebyo byonna njagala tusooke tuddeyo bulungi nnyo saagala bakwate off guard Museveni abadde ajazanya politics wa deception ngera mulungi mu kulimba bannayuganda bwakugamba nti ngenda mukono mutegere ku lw'emitiyana bwakugamba nti ngenda mitiyana mutegere entebe lwojjo mufuna kati kyawadde mutabani we n'amuwa akatiba keekamu akatiba ke baleese keekana aka diversion yaki ya corruption naye ng'ate script asoma mu yakitawe gye yamuwadde script gye yamuwadde yeeyo gwe wenna ayagala enkyukakyuka oba tumanyi nti transition egenda mu maaso nkubuulidde ekyazimbisa SFC kyekyazimbisa PLU nga balooza tetutegeera tuli mu .com era njagadde ntegeeze eggwanga script ya Museveni okuva mu 8 up to date agikwasiza muhoozi mbwaddemu agikozese oconfusing abantu afune royalty mbwajje sebo go and eat your mother something you can't and you will not you can't and you will not ekyo kyojja kitegeera ng'obudde butuuse olya bulungi nnyo kati kanku exposing ekirala nakino mbadde temukimanyi kikulu nnyo mu muzannyo gwa deception n'okuzimba ekintu nga temukimanyi nze eva mbeera mu maaso nemba yuwa windows kati kankulabise ffenna tubadde tulaba trade order menyooli mubadde mmanyi ekiri behind trade order fact esooka ya economic sabotage of the indigenous in the areas where Museveni didn't get votes. It was part of the mission. But the secret mission behind the trade order ebadde deception yeruwa didigi bagala muzimbira ekifaanaganako ekya Kim Jong-un wamambuka ga Korea naye ate Kim Jong-un amuliraanye ye Pilato kati Pilato ayina ebintu byakoze mu kibuga Kigali ekya Rwanda nga buli atuuka muga wow naye bw'ova mu Kigali n'ogende waloga nti ayibambe biki bino kati nono bamusetinze nga public temanyi era mugenda sooka kiwulira wano kyekiriwa trade order ne destruction of properties and people's business wali ekikiri emabega kyekiriwa UPDF ne SFC bayina engineering brigade ebitongole ebizimba ebikola enguudo ebizimbe kati ebitongole ebyo biri mikono gyani gya first family bwe bira bitongole bya first family kati bonga abakulu basinze okulya ssente z'abaana zezirwa nambole bamutekamu obungi bw'ensimbi Anita Amongi ne Magogo ne Fufa ne government
ne bagamba longoseza Nambole takoze wadde n'emyaka egi bazze mbayisiza ssente badde bali innovating Nambole era nga UPDF yekikola kitegeeza abagamba nti balwanyisa corruption basooke beekwate UPDF yennyini via Muhoozi ne Museveni babbye ssente mu myaka ebiri ekisalo kyenda kibo kyakafuna ssente ez'okukiddaabiriza nga kimenya amateeka emirundi ebiri ekyo nakyo kikyamu kati beki kye bagenda okuzimbira ekifaananyi kyekino wano trade order bamenye properties z'abantu n'abantu tebalina kyakuzaako mu bintu byabwe kiki bagenda okukola via promoting Muhoozi politically and to get legitimacy ayinza okujja nagamba nti Kisanja teri kwebaka nwanyisa corruption twagala kuzimba ggwanga lidde ku mulembe nganze Muhoozi ngankosa PRU ngankosa SFC engineering brigade ne UPDF nti wonna government we yamenya wa state council bamenya mbuchamu era nze ngenda kujja n'ebitongole byange tuddemu tuzimbe modern structures wonna we bazimenya kati aleete SFC engineering brigade ne UPDF engineering brigade buli we bamenya bateeke modern structures center agenda zijjawa family yaabwe ngekulembeddwamu Ssaababbi ya savinga da trillioni za 200 nga ga kintu ekyo ekyokuddamu to restructure all the damaged properties zibagenda bakola mu areas gye bamenye ekyo teri kampuni y'amawulire munnamawulire babeerani abadde akirina kisookedde wano kwero BS newankubadde tuli ku Fred Kajubi oba tuli ku Fred Rumbiye kisookedde wano kamala okunywa ku mazzi okitegedde bamusevingira trillioni za 200 trillioni ziva ku billions trillioni za 200 temukwata ku mumwa amawulire gasookera wano tegalina walawo gasookera mutandise okwewuunya timwewuunya kati bwalonkinga ekintu ekyo batandika obalaba programs era bazimba abantu bagati ono yakasinga ono yakasinga mwayi bannayuganda tubuukira etokota tulinga abagoberezi bakadodi bwe kajja ne kayita mu kitundu katwala n'abakazi abadde balina ofumba emmere okuyonsa abaana kati bannayuganda gwe muze gwe tulina ekintu bwe kijja tamala kwetegereza ekintu kiba kizanye batya kizze kitya mu budde buno bannayuganda mbategeeza eno programu teryagimanyiiko esookedde wano trillioni 200 zonna zibadde za promotinga dere drinking general mbw abadde agenda ku restructure oba okuddamu ku rebuildinga areas zonna zebataddemu trade order nabenya ebizimbe by'abantu ng'agenda kukozesa SFC Engineer Department ne UPDF Engineer Department mbwe badde genda kuddamu ezimbe by'abantu bulungi nnyo ono afune public sympathy nga bali mu kukola ekya corruption ekyo nakyo mbadde mukima kiri wano wokka nagambye yalugulidde ku pata togenda tofuga bw'olimba ekyo mukitegedde 20 trillion Ugandan shillings jeziri bazisavinga nga bagala promotinga kino nga bagala promotinga 1 minute nga bagala promotinga ekyo yongere konna
konna kino nkwagala ssebo mu baana bennyina yeggwa nsingira n'ababi olwo oliba omaze okulira ekibaobyole ekigenda okutonya abantu ng'awo gyatebya kati n'ensonga eyo wali ababinyoome naye tugende kola example byonna ntoku nkakuddiremu oyo ngoyagala okuza omwana ekibongole mukambe kyoliva musukako olinzigire era oyongereko nakino nkwagala ssebo mu baana bennyina yeggwa nsingira n'ababi olwo oliba omaze okulira ekibaobyole ekigenda okutonya abantu ng'awo gyatebya kati n'ensonga eyo wali ababinyoome naye tugende kola example byonna ntoku example ye Derek Drinking General the cow dancer bamusetting nebino byonna ebintu nga mukola ki nga temumanyi mutegedde bulungi nnyo nga temumanyi kati bo balowooza bagezi first and foremost bwe batula meeting ze bagamba nti bagenda kukozesa amaanyi ge balina gonna newankubadde be minorities nga bwe kyali